bufumbo bwagana oli mutuufu era kansila omugamba nange twogereko ku bulamu bwo ate asobola okuvumira abasajja ensonga zaz'okugonjola mwomugamba kati tusooke twogereko ku bulamu bwo nga kansila obulamu bwo butambula butya netwambulira abasajja neerabire omulimu n'ogwamuleesezza. Hello, Batt. Thank you so much. So you're going to sauna to relax? It's a Friday. Sauna consider you mind your business. Abasajja bagenda mu sauna bangamba wakiro bwaba bawa agenda mu sauna mugoberere. Ekibera mu sauna guys, amazemba gamba. People go with different intentions. Of course, sauna, massage parlors is another relaxing. Abasajja kati gye badda tebakayagala stress na spending sente oba na ku kwana sauna agenda mu sauna ne bamuwa massage and then the extras nadde ewaka nga kiririnze. Sometimes akomeye waka nga musajja ufunemu having a conversation and sometimes men ebintu babyetaaga rather than omusajja okujja nga girlfriend kamunyiziza bagenda mu spa ne bamukolako najja n'aba happy ne munyumya much as you're not going to get the sex naye yamufunye obulamu ne bugenda mu maaso. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanya yadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kayinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kayina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Platinum pumulem. Platinum. But no gwenda ne pumulam. You see, it's hot, but yes, still you have hot. to organize no steaming. I'm not bugo mediva mo no na ba ne weba kam. Kafet kola night rider, night economy. So sometimes you go out. Mutiaba kindly talk this person aliye mabega. Era wabula ye bambye. Tubenga in Somali di. Somali singa kola. Tubenga tugenda maso. Yeah. Tubaniriza nnyo yonna gye musinzira okubanga mutulaba host wange ebisinga abeera silomukko naye kati mba nina omutwala speed. We are here back in action as usual. But and this is Love Life on my channel Dorina Sasira riding solo again. Oh, Love Life tuba twogera mukwano. Mukwano ne life in general, whatever is trending out there, as long as it's relatable, yeah. And second time to host Batt. The first time when I'm hosting her, you had a lot to say. Women weren't happy, but he didn't care. Alina nchala ntono gola batayagala kumanya emotionless men. Muntu yajiwa. But the show is brought to you by Biva Organics. Twaga kwa bazana ba Airtel Uganda. Kati batu rachikana ka Airtel tokanjogerera ko lero. Okay, Airtel Money Global Pay card. This is from Airtel Money. Airtel yabaletedde ekintu. If you want to buy anything online. Very true. Cover shopping, you want to pay Google Ads, you got a domain, anything relatable, you want to promote your video, verification of social media handles and everything. Buy music, music, Amazon, yes, maybe Netflix. Bulishimu kyagala okusasula online. The Airtel Money Global Pay card is here to help you. You can access it. Yogenda ku Airtel Money app. Kujija kwennyini yogenda alina olaba nti can get Airtel Money. So you transfer your money from Airtel Money to Airtel Money Global Pay card no osasula. Cost free meanwhile, no charges. Setting up that thing takes only 3 minutes. Yeah. And you are good to go. You're good to go. Ogenda gamba ati ate card yange najitadde mu. And it is safe, secure, instant.
instant. Online shopping made easy. Made easy. Mukitegedde. So nama ba shopping ga China, Europe, you understand, eh? It's Buli good for you. kimu. Kati ne wabanga oli ku iPhone olusi mugamba tusumanya we let you out. There is Play Store and Apple Store. So temwekwasa. Oyagala gula space ku iPhone, iCloud, Airtel Money, Global Pay Card. Gyoba okozesa. Gyoba okozesa. So tukomyewo nze Batt Badru Senoga. Bati abasajja abayonjo on such a day all putting on white yena yeraga never but singa ina sente. No, I am comfortable. I'm comfortable with the money I have and how I spend it. I spend on my loved ones, especially the kids. And your wife, right? Yeah, where need be. These are two people who came together in an institution okujitwala maaso. Yes, I understand. So, she does to me, I do to her. It's two-way trust. God, I pray, men like Batt never find Nida. me. You cannot tell me. You have a common goal. Twasisinkana first of zen nakukwana. Chitufu. You were there, olinda anya jaja. Because you're not going to start a relationship. Zen nakukwana. Nenkuleta. You bought the idea to get that terms. We have a common goal. The common goal to get terms abulamu waffe. Buzemu abaana betupushinga. Baby wange bichi t-shirt najikuwa ninga ne mugudere akakaya akitaddemu ko naye nange nenteekayo ko so bulamu ne bugenda mu maaso sikunti kamugugu ate kino ate kiri nedda sibwe kiko yemwe after bwe mutufuna you relax nolekera okunteka mu sente mba nkozi ogwange mba nkulese. That's a lifetime thing. To keep looking good. The way you're looking good, I'm supposed to keep looking good. If I don't look good for you, nakusanga you look good. Was I the one facilitating your good looks? No, you were. The Who kindly maintain that? It's there like were men facilitating. Then I chose you. Kubanga nange oba tewanyamba but nange ngenda kulwanirira abakyalo olwaleero no tewanyamba loli watumanyira nnyo Batt wama mukomezawo balwanirireko no mbiganye leero mbiganye leero Batt it's a lifetime thing olina okundabirira mpaka yeah I do naye sikulabirira ate nga mwana wange. You see me, I have a problem the times before I got married. Of course I have kids. Yeah. Now my challenge is by then when kukwana we have a kid. Now my relationship shifts to the kid. Kati when kwamu chitono as someone who is mothering my kid nenkuwa your support je wetaaga neteba 100%. Bankuwa mama omwana wange I know kulya yeah sometimes kulabika bulungi. And if I'm sending money to my baby mama, reason njiteeka sente za gundi za mata. Era when you tell me mpa using for my personal use, ogenda kukola chi? I need to account for the money. You're going to give me. Unless you bring it mulinya lyo omwana nti omwana kino awusibuuza. Then when you tell me for my personal use, it has baba specific. This is for my personal use. Ogenda kukola chi? Kati ngakugamba. Ninamu okay fine. Nesigenda zuwe zagenda kuwako kitundu. Nakugamba nviri, I want to do pedicure, the whole bill is like 500. Enviri n'omwana bikwataganira wa. Not looking good, like saying on course, on trend, like the whole thing 500,000. Got to go mpaka 250 and that's low. 250, 200. Nganonya You're just going to look good for who? For you. No. You a baby mama, we're not in a relationship. Meaning what? I should look the way I want, like. You away feko. But on your, not on your bill. Ndabira omwana, Dorin, temukabiriza nnyo basajja. You see some of these kids come in. Omukazi na insisting, I'm not ready to have a kid. Omwana nagamba, no, no gamba okay, I'm going to have that kid. Abeerewo kamulabiri. Kati ate nawe noyagala ogireko. You see, some of these relationships, abakazi, I told some friend of mine, yes, you got a kid, but you didn't get a relationship. Kindly, wafunamu mwana, kindly togoberako, You see, not all kids come out of relationships. Yeah, true. Yeah, those one night stands, blah, 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 yeah. No, wait, have a night stand, net day.
still we can catch up nekusanga mu restaurant tufuna vibe biki Yeah. oliira bulungi simanyi ogaya bulungi line z'abasajja ozimanyi Nzimanyi. olyanga mu mbejja Nenge ebintu gy'ogaya ng'ebyo mwana gwe. bannange can we have ice cream after You know? ice cream leads to another I know. biki kali omwana najja mu picture kakati abakazi they tend to omwana ze ate omukazi nakugamba I love you from where by the that's kati abantu abali straight for ugambe where are these feelings coming from. So we should always wait for you men okugamba ekigamba I love you. No, especially yeah, because me I know when to say it. Oh. And me, I'm one person who won't tell you that if I don't, even if we sleep together. If people have to know positions. I think we have weaknesses up to now. Kakati. For us, we think when we sleep with you, that is it, like now love, I saw the love, comments, feelings. since simanyi omwala w'enkimanzi ebitebali nkola era bannaye nsanga nga biyise. I You know. see, we are in situations where men have their besties who are in position Yeah. to send them boobs if they are feeling stressed I know. or they had a bad day at work or at home. True. Hey, oli bulungi mwana olunaku kama stress them kale fine kale let me relax you kacha nakakueleza kino gamba ya this will crawl All my our day. standing boobs, no gamba, this one will be okay. They will continue. So we tuli. So we're not supposed to stress you. We should stop assuming until we are in a relationship. It's not a relationship. Yeah, if it's not, women should start reading between the lines. What do we have here? And But the it's actually, but challenges. why don't you come clean, Kali? No gamba, you know what? How about we just do Ah, casual stuff? because tojja kukkiriza. Kali first temwagala babagamba mazima. Kati omuntu wajja agamba eddoli nyonkozo otya lwaki terompa maama ni gw'otuukirako shiya biki Mwari gwotuukirako. neŋŋamba yeddira kati neŋŋamba yeddoli I mentioned it last time teddoli noono si waakutuukirako mutegekereyo sente naleka bweziti siza kugula but za kuspendingerako alina amafanda alina byakagato biki ndabyeyo akaweta wa ebintu ebiri kilasi naye nga bivugwa mu bajeti yange tikakadde ke kavwako ku mitwalo 95 ku etaano 95 it's either done or not okitegedde that's how things do naye nga obulamu bulina ogenda mu maaso relationships. So we should stop assuming, guys. You rather ask, where are we standing? Like, what are we? You choose. Either you're staying or you're leaving, even in between. And by the way, I understand, we like assuming a lot. And asking questions. Guy, you are getting intimate. Yeah. Omusajja nemubuuza atandise romance biki. Let me ask you something. In that, auntie, that's your vulnerable point. Whatever answer you are going to get there is a It's lie. a lie. That's why they say never believe promises of a naked man. Don't. It's a lie. Because right there, it's not his head, it's his. Yeah, true thinking at that point. So Yeah, it's like, yeah, gamba kigwe So kigwe far, kigwe you kijja kukolebwa. kino kye tuba twogera kitegera Mm. dori so I byebyo. understand. So, but I have a question. This thing that is trending, your opinion a little bit. So this lady, anyway, buli mine opinion ye agamba takisoboka omukazi aswala kikola omusajja agamba kino oyo mwana yafudde like omukyala. You know how we love kids, eh? So in my mind I'm like, what happens like being abakazi as if bali bit naga kugata yo scenario nene yaliwo recently ka video akafulwa ngo omukyala agamba nkwata is it yali akuta akambe. You saw that? So okay, fine. Tutunira gundi eyo nze in my mind I'm like, by the time a woman goes to that extent, but you as a man, you've contributed like I think 90%, because tusirika for abachala in my mind okay sifena feda but in my mind by the time I snap but njagala okkirize nga kyonkoze nga byonkoze biri wano though kale fine naffe tusobya I get that. You see, But that bitterness, but by the time someone comes up, then in my mind I'm like, why would you frustrate a woman? But woman yokoye, lwaki tomutekta n'agenda? ate mba mukutte. You see, I always tell people nti olaba abantu nga a couple is celebrating silver Anniversaries bikyebyo. ezo vaccine ez'emyaka 5 but 10 But not even 2 years, that's a milestone. These days, you're kidding.
men can pretend up to 5 years. Anyway. Mulimu abatalina bugumiikiriza. You have Nakulagirawo a kid, kalaze. nakulaga nti I think your body is not doing for me. I know, right? No. Nebeerawo. You have to understand nti omusajja maybe nakyuseemu sikyamulabikira bulungi, but I think there's something he likes about me, maybe nfumba bulungi oba I'm chatty. Yeah. Present that. Tomuwa kyatakusabye. I'm not sexually appealing. Tomukaka kabozi muleke. If he wants, he will come. If he doesn't, muleke. Provide so what he wants. Don't try what so he wants hard. from you. Kanya Mukole kumuyitako. Bw'aba takusabye anything Oba tomwogerera bulungi toyogera bw'akubuuza ekintu kiddemu. Okay. That's how women have kept their marriages up to 25 years. Eba effort ya mukazi. So about 25 years, they are the ones that are supposed to even celebrate. Aha. Kyogamba omukazi, oh, you see, if you ever have a chat, olaba party muzilaba ba celebrate golden silver jubilee golden. If you got a chance noga omukazi ono kanjogeremu ko naye nga sibya kamera naye anyumize. Bw'atandika okunyumiza omwaka gwe ogusooka oba ogwokubiri ogamba obufumbo mba nabuvaamu dda. You see, women tolerate a lot of things. Ate heavy. Kati bw'osanga omukazi najjayo akambe oyo omanya si mufumbi. Fe abasajja tulinga oba mbuzi oba nkoko tuli bagobako bugobi todde eno todde eri. So wakunyiza you rather omwesonyiwe than piling up. Men usually they want the peace. The peace at most is the peace. Oba yaji agala gifuna ate is the peace. Omusajja asobola okukombawo n'asula mu ntebe ayagala mirembe gye. Tomujjaamu. Tojjano ate ngowa emirembe gye ajja kudda ku tayimu ye. Bisa abasajja bakwata mpola. And buvunaanyizibwa bwammwe abakazi okulabirira abasajja bano. And you see, for some of us who grew up, I grew up with my grandmother. Not that I don't have parents, I do. She chose me nangambuli mwana ngenda mukuza. Kati nze ankuza nda ampisanga kabaka. Okay. And I made decisions, I think when I was as little as 7 or 5. Kino sikyagala. Mukamange sijja kikola. Kino nkyagala sijja kikola. Kati nkivuze paka. So mbanja kunkwata mpola. Kyesaagala kirabirewo. Ekino omukulu takyagala. Utayagala mweyogerezeeko oba waba yagadde otandika emboozi agitandika. So about the situation, nagira mbadde njigoberera njiraba, but I still it goes back to abantu and people react differently. Yeah, they do, because people are like, most ladies were like, nafa abafumbo katubagambeko tusirikira biji. By the time that woman has acted like that, oyo musajja, oyo mukazi is just acting. There are men there out there abakoze worse than what that guy might have done. Yeah. Naye because omukazi amanya sajja wange yafunyeyo omulala maybe alina akamucamuddemu biki obusungu dabupayiringa. Me omusajja yagenda ku trip, business trip. Bwe yadda yeebase omukazi ng'apangulula esuitcase, of course kujja mu biddugala biki n'asangamu ekiteeteeyi. Guy yeebase namuzuukusa mu bukambo obw'ekitabo, zuukuka akikutte bw'ati. Kiki kino tekintuuka nakuntuuka. So guy n'azuukuka mu busungu obw'ekitabo n'amugamba wali ondabyeko nga nyambadde ekiteeteeyi. Nedda ssebo mukama wange, how do you wake me up ng'ombuuza ku kiteeteeyi like kyani? Do I work in biteeteeyi? Nedda. Okitegedde. So now mentioning nti nze engoye zange ono amaze okugira room service ne bagamba mu parking, maybe they park in neighbor's dress. So kati omusajja in that situation ye is defending himself. Kakati ng'omukazi you have to understand. Era omusajja yakubira taata we, like taata we gamba ajje baleko mwe bamamba abaffe mwawangala nabo mutya. Omukazi anzije mutulambuuza ekiteeteeyi. Can you believe? Ndinanisibizo. Omukazi ne yeetoona agamba nsonyiwa mbadde sitegedde nti ekiteeteeyi bakipakinze by mistake. Okitegedde mu hotel. Ekyo n'okivaako abakazi usually abamalako ne bino abakazi banyiga bapayiringa ebintu byabwe.
balimu bwe baleka mayina lipstick ku saati okireka perfume ndala nakawulira kagwawo. That's why sometimes ku bufumbo buwangala omukazi afuna obudde byonna nabi airinga out. True. Wakola kino wakola kiri ebyo nabi after like 5 years nobireeta nakugana kuli kino kyali bwe kiti nakunyonyola muko. What if you can explain like 50 or 60%? Kati bino obijjawo ne mutandika buto kana atandika kukola mize mipya kati nga muri fresh on a new page nga totelese mikadde. That's what it's supposed to be. Kati omukazi namulabye of course ajje yakaso. It's about character y'omuntu and how they react. I've a friend who has been in that situation. Eddayo wako omukazi yanyize edda biki omukazi amuzuka okusayagala okwogera naye gaye asigala yeebase omukazi n'amuzuka okusanga mukonako akambe bwaki tezuukuka ekitegeera so gaye n'agamba biki ne yeekyangamu awo of course baayawukana because men matches baagala ojooga abakazi balina tebaagala kutuuka omukazi reaction y'omukazi weetalina kutuuka especially when it comes to life because a man feels that I'm looking after a couple of people and you doing this you are just being greedy and selfish. Okitegeera okufaako okumanya nti nze engine nina ebintu ebirala byenkolako mwe muli ne bakazi bange abebbali bendabirira. So obutaba selfish naawe ofuna omukisa mu bufumbo you have to let your man be. Okitegedde. So you rather nina yankubidde oba hostel sente zimuzeeko sinazimuwa eyo stress eryawo. You have to give me support because this is why you came home to give a man support. So basically never omanyi nti akulimbya as a good woman. A good woman for a goal. Suck it in. And okwawukana it's just time. You can either muso okukwatagana leero nkyane mwawukana even after 40 years. Because we have seen. You might find someone who gali okwayomba nombuuza are your parents still together? Nagamba no. Tino imanyi mama abeera wawe nditali baayawukana. Whether ngwa mumaze kuzaalibwa oba baayawukana. So okwawukana is paramount. Okwekuuma kwe kuli minor by the way. Because out of 10 couples tizibosanga it's I think maximum 2 abasobola okumalako nti omusajja omukyala afudde mubukadde omwami asigala omwami afudde omukyala asigala ninabo batuuka time nga tegukyaggwa nabo nga baasigalawo nga bifaananyi omwami yadda ku bakozi bannayogedde ne ku kyobukozi nenkijjukira ate okijjukidde biki anti waliwo ebisoro yabadde recent omukazi ku TikTok n'agamba bane can you imagine nabadde ndi awo bikingenda okutegeera nti my man moved on with my mukozi meanwhile yamwanja n'omwanjula behind my back. Nagama men are not easy. But then but I think that man maybe you've been busy obanga omujoga obanga you're lazy the mukozi is doing everything. Maybe I'm tired and even to mukisenge. I don't know, they blamed that as a woman. But first or your guy first you give him credit because it's not a user. If a man takes a step to go and introduce a woman because omukozi is just a title. Yeah, true. A woman agenza achadde wabo bayanjudde namu officializinga osooka n'omuwa credit n'omanya is a very responsible man wabuvunaanyizibwa. It's not just using because there are those men akozesa omukozi enkya ne bamugoba nga omukozi tafumba bulungi nentamanyi kusiimola kumbe yammaze yajamuleetera ebizibu. Kati omukazi amugoba eno eri amugamba kibi madamu akombe sina kyakukola naye sooka ogendeko ewamu n'amuwaayo ekyabiri kozi n'abakamfa tebonja kukubira nja kufunkiyiza ne baleeta omupya nadda ku oyo bw'avumulakira obulungi ng'amukiipinga wawulira naye amukooye ng'amugira omukyala. But system y'abakozi just like the challenges some women baleeta omukozi they relax. But a man or a husband doesn't have any business with a nanny or a mukozi. So a woman is supposed to not even ndetera kumunyo no way. Njagala chai no way. Protocol njagala yo kunywa ku chai. Ne mulaba film you know you're not going to stand. Yes. Gwe mwogera n'omukozi ng'omugamba tukolere chai.
era bw'amukola si yamuleeta ng'ogenda omupiikinga ng'omuwabbaawo. That's how it's supposed And I to think be. there should be Then the boundaries moment as well. omusajja n'atandika omukozi nze musasula mpozi tumugenda muwa sente mmeka okole ki? And this is where women have to be serious by the way. Wow. N'erinnya omukozi alina ennamba ya anko kuki? Uncle, yes, true. Okubira omukozi mugamba ki? By the way. Okitegedde? Only omukozi has to come in the picture only if maybe omukazi alwadde nnyo talina Very helpless. nga gw'osobola ocommunicatinga. Era osobola osanga omusajja nga tasobola talina comfortable kwogera na mukozi because Yes. omukazi yakisetinga noti omusajja yakyesetingira. The moment you let a man talk to him because he will agenda kwogera naye and the results are just zero. So you should set boundaries. I'm like, no bakiza mu kisenge, stop doing that. I don't know why you do Tebalina that. kikulinnyayo ate anoneyo Balileza omulimu abakazi gwo abamu. naye munaye biba abakazi balilese. Wow. Then another one like in the dating world, there's a difference between a girlfriend and a wife material, according to you. But if I come to you and I'm a girlfriend, I've done things in my mind, but I need to know, I'm trying to impress you. But you know, why would you leave me? I could call it double chimu. With some lazy bum. That is something I'm not understanding. I don't know they can embed now. I don't know weekend marriages, weekend marriages. Combo in a that hurts. Why don't you tell me now, money? Or can I be banana? Yes, that's just Mu bulamu bwaffe ow'ensi temulimu wife material. But now when they Temuli. What are you trying to You say? coming over the weekend and you wash kuba kwetumiikiriza. Kyotegeza kwetumiikiriza oyagala nzi Let me tell you an example. Meaning you don't appreciate. Nkuwasizza. You think you're wife material, but I have someone who's giving me peace. Jengenda nabeera omumbirevu byanga akweweta ampadde head massage nze nga kyenjagala. Nze ndi bukukuuta Oli eri okuuta omuvinza ebiwempe byange obikudde wansi olongoosa. I can get someone akola ekyo okitegedde n'omuntu akola ekyo wetumiikiriza. You see, let me tell you one thing where people lose it all abyefuula ba wife material. Ojja gaya akuleesa ebintu byalina engeri gyabikolamu tegedde amanyi ddi lwafumba isi abantu abasinga babeera mu bugundi obufumbo buno okuba ababadde lonely nga baba n'engeri gye bakoleramu ebintu byabwe ne waba tabadde sometime buli kimu alina bwakiteeka meze eduwa n'obiki n'ojja wife material. Omusajja agenzeeko maybe ku kyalibe ku mupiira wayitawo obudde agenda okudda buli kimu kya movies. TV wano tolaba bulungi kakati yesigiri eyo microwave njiziza ku fridge tugitusizzaamu nina gwe empise ne tugisitula olwo weetumiikiriza awanyize olwo weetumiikiriza. For you think you are becoming a wife material. Yes, Kumbe you are disorganizing someone's life. Hey. So already Maybe now ekyakuleetera switched jangu off. weebake ekinene ennyo wagaana. So you switch off no tegena no gamba this one is going to just piss me off. That's why usually omusajja osobola mugamba let me first watch the kitchen agamba bireke bireke bajja byoza si kyekyakuleese waze ku mukolo mulala gumale. You have to ask, can I help you out with the dishes? Kulongoosezeeko. I don't mind saagala kukoya abatayagala. You are not the one supposed to do that. Wow. Okitegedde gwe omulimu gw'omulala ebuzibu bwammwe ku movinga from your responsibilities and position ne weeteeka ewalala munze mbadde njoza buli weekend ani yakulagira kati ate abasajja you've used us and dumped us. abasajja kyomumanyiza kyagenda nakyo gwe ojja ne weefuula washing machine ng'ate afuna anaamuwa emirembe emirala era ogenda olaba tokyatuusa lwa Sunday bojja Friday n'oyoza Saturday olweggulo ng'osiibula nga kugamba nga sigenda beera ngenda safari nga parking ekesi nga naawe olaba ng'agiteeka mu motoka mugenda aba ng'oli gwayagala ajja asanga buli kimu kiri organized. bandaye bano nga watukula awa nina nno ng'oseza ate kaseera nebasajja mujoga baddange olabadde pakisaseka kitegeeza bye naye mutujoze. But then you're right. I think we should learn to know our places. Segere muleni yange. Ask a man before you do anything. You want to cook? Should I cook? Wagamba nedda, let it be.
abasajja I think you're right. ojja musajja yakuyise ojja nkuleeteddeyo essaawa yeah fine thank you ate abasajja bambi okwebaza they pretend it's not their thing. You're kidding. Akijja wala. That's why women usually feel that you have underappreciated. Auntie, yeah. I feel Because like I'm not going to jump. Like, hey, baby, nagulide yesimu. Oh, really, thank you. Nungi yatudu. Kati bino byennyongera ku thank you wembeera ku reality. Kati bino byennyongerako. Mbanka kabikake thank you bambi, you are such an amazing person bichi olomala amalusu gange. Sibitegeeza ndi mukulimba ebintu ebigenda okuntwala ne mu muliro. So bino etegeeza bino byakola ng'eddanga ne munga nkyalina girlfriend nali nkyali girlfriend w'omuntu omu nga buli week buli mwezi making sure nti no billy ey'okumugulira ebintu weebiri ngatto belt yagamba nga thank you nga naye nga muli yagamba bannange era kale tebyakola era kituufu tebyakola because he feels oyinacho oyagala omupaatikako kyatayagala kyatasobola either from my you have to do or you know to reverse oba okuzaayo nti nange that's why era bwebiyitirira omukazi at some point ajja kugamba mazima zitolina kiwali ompadde buli sati gyonyambala yange nze ex yange yankubirako yampa esaati edda but sometimes you can take time ng'esaati togisiimye ejjamba nga abasajja twambala nnyo ebitwanguyira I know true you can even kwambala esaati bw'osanga bajozezza n'enkyo osobola ogiddamu yeah true munnange nga seerabira nga sambala esaati I did I shoot a video nkiteekayo recall cause nkigimanyi kuba mba nagisangula twabyagwa hello Batt gyebale waniridde mu kasaati kange kasaati ki entaati gye nakulya na Rosa wali tojagadde nanga saati ki mukama wange ya black giwabaddemu neŋŋamba oba ate seebaza bulungi ate nenziramu okwebaza anti omukazi olina omwebaza buli ssaawa buli lwoyambala ekintu kye yakuwa Batt webale mukama wange esaati yannyumidde era munaye mbadde njambala lwakuba mbadde sigishooting era mbase very nice t-shirt webale nnyo yenga ni munaye nakulonda size ennungi olwakyayagala omwebaze abakazi mufuga ku bintu ebyo ebyokwamba ebyo ebirabo so the moment you start okwetumiikiriza oleetera omusajja ebirabo babyagala abeeraawo bibeerewo ate ajja kyambala era agende bamugambe nice watch thank you my virgin said tugwe tofuna credit eri gyobeera eyo credit togifuna ogikomya wano ng'obireesa but the moment you go eri gye tuli osanze bawala balenzi era naye owunya bulungi ya thank you that's me kumbe bambi omukazi yakuyiyiriza kafyumu kalikamu kawunya bulungi n'akakuwa kati yasuubira omwebaza that's why abamu abasajja bagaana ebirabo by'abakazi nga bagamba nti tubalangira ekyo kyokulangira factor nnene ngukyalidde nguzowa bugilasi buki then lumu bwe tukyalina amagilasi nze agakugulira era eyo eyikulangira and me I have a friend mukazi we amusingako sente some colleague of mine ate yaŋŋamba omukazi biki mukazi anjogamu biki antuma bino antuma eri biki fumba kyayi biki nemugamba ng'omukazi yatuma omusajja ayiya nemugamba challenge yolina omukazi wakusinga sente at the moment omukazi ng'akusinga sente nga wena bagamba last time olina okukkiriza kati olina okukkiriza n'ogamba mami here mami there mami here mami there n'ogonda naye oba oyagala osapasingawo look for your money temulina nakubanga mwenkana evo olina okubanga omukazi omusinga sente if you want to take control rather than that agenda kukutuulako so ebyo byebirabo please you don't know anything about I'm a wife material who is not kiŋŋambye nze badde simanyi there's no wife material gwagula ebirabo gy'oli tuli wano ffenna oli walala nnyo ebirabo byo tebirina contribution But don't rub it in no I'm telling you ebirabo byo tebirina contribution so don't bring your birabo and think that you're being nice and you're a wife material era osanga omusajja nagamba manyi jangu twezimbe oyo manya mubbi sikirizanga I rather find you ng'olina wooli jangu twezimbe simanyi ndeete TV oleete pako ndeete kino oyo bwa mubbi ate abagenda nakujogera bwere ku bintu byo okitegeera kwatagenda bisiima omukazi wange wa lugezigezi
ye tumiikiriza katonjigiriza kale biki gomanyi pressure abasajja gye babaako ng'omupaakingidde ebyokulya nekyo munange sikitegeera no ate netwira basaidi chiki bamwende bali obumere bwange bwenkupakingidde bu fruits busimanya mbu bawakumetisibo ne bali obumere bwange lwaki bali emmere yange ekyo gikomyawo balisibe bakikulu challenge mwe muyita abantu ebintu ebifu oyinza okuba gwe side chick wadde oli mu nedda but no but fire ne but genze eri nga ndi mu main home nga everyone knows me your family people know me ate nga the side chick I'm the woman I'm ngeri kati ate ngeri oli wa parking abu fruit ona abulya namukubira nga baby mbumazeo olisi yakuba oba baby obulidde gwe lyo nokuba amasimu emmere togyerabira mmere ki nabadde nkupakingidde era wapakinze because oli mu kifo you are in the right place but you are the wrong person naye omusajja akuteekayo by the way omusajja okuwasa usually it's not about even the love. Sometimes someone wants company. That really hurts maybe omuntu ayagala omuntu gwasulako naye amwa company anamuzuukusa oluusi omusajja aweseza kiroboti kye kunzuukusaako kungolerera ngoye zange zitegekaawo naye n'anoonya omukyala gwayagala wife. That's why most men have a second person. Kati gwobeerawo and kati gwe kyoba olina okukola you do your responsibility. Ekyandeeta ki mugololera mumufumbira bw'aba anaalya ng'abasajja abatayagala kulya wakagwerya totowetumiikiriza mupakingira kyayi muleke alina gyajja omujja ekitegeera if you want the sex you have it waba ayagadde tayagadde ng'tomukaka muleke so I was minding and I'm here starving ebyakuleeta ebirala bingi ogolola weekuli whatever you feel starving kwate pass golola engoye gwa mu baafu yoze suuka oba bedi cover kifiireko n'ogenda okivaako ng'okooye nga tokyalowooza that's being selfish twale eri the world we are in that's how it's moving. Things are moving wekitambula kyova abakazi bakuvuma ku social media nze mbabulira kiriwo kwate mwe musobola bitwala obireka nze mbabulira kigenda mu maaso myamwe emmaani sabo obera mumanyi gwe menchi kumbe gwe side chi nga gwe side chi nga menchi kali ali era nga n'abantu bamumanyi those who matter. That's why I don't like those friends of yours msimanya baba besties baba boyfriend wange sibagala they be smiling muchala waffe kumbe mumanyi ogwasi which is okay but they keep it kyono wakati baba kuwa ekitiibwa kyo ekirina okukoma anyway okitegedde ng'oli wawaka so dolinga ebyo so girlfriend stay in your line so there's no wife material just come in as a normal person omusajja yasalawo ekituufu segeza there's nothing you can do to impress a man yasalawo okay nebojja kati nso osobola okujja n'ofukamira omusajja agamba ati ono ate amaviivi gamugubeko nga tasobola kutambula nange mu kamini kati gwe ayagala ofukamira ow'amaviivi agaguba ogenda sigala waka olwovudde wasengawo mu kyalo akugambye ebintu ebitategerekeka naye yennyini si mufumbo naye akugambye omusajja bamukwata we bati gwowo wamukwata otya beefukamiza yenna yakuusira amaviivi kuba afukamira ku kyenkya afukamira ng'akuwa tawulo afukamira ng'akola biki tuomugambeko nti munaye tofukamira ajja kugamba maama nze ewaffe batugamba tufukamira amubuuze yakugamba ye obufumbo bwe buyimiridde butya ayabaayo dda kyeva tebasiga bagundi basenga ennaku zino ate basenga you right most of them never counsellors they are single most people you're right nga obufumbo bwagana oli mutuufu era kansula omugamba nange twogereko ku bulamu bwo ate asobola okuvumira abasajja ensonga zaz'okugonjola omugamba kati tusooke twogereko ku bulamu bwo nga kansula obulamu bwo butambula butya abasajja noyerabire omulimu n'ogwa omuleesezza
Kale, but thank you so much. So you're going to sauna to relax. It's a Friday. Naye sauna kansula, you mind your business. Abasajja bagenda mu sauna bangamba wakiro bwaba bba wagenda mu sauna mugoberere. Ekibeera mu sauna guys, amaze mbagamba. People go with different intentions. Of course, sauna, massage parlors is another relaxing. Abasajja kati gye badda tebakayagala stress na spendinga sente oba na kwana sauna agenda mu sauna ne bamuwa massage and then the extras nadde ewaka nga kirinze. Sometimes akomeye waka nga musajja ufunemu having a conversation and sometimes men ebintu babyetaaga rather than omusajja okujja nga girlfriend kamunyiziza bagenda mu spa ne bamukolako najja n'aba happy ne munyumya much as you're not going to get the sex naye yamufunye obulamu ne bugenda mu maaso. As long as he comes back ngali happy. Dear women, tomubuzo ovaawa toyomba. Beera easy, so you go. Nze ngenda mba ngenze ku steaminga kiki nkyanoonya. Kanza ndi ku level nti ya ebisinga. I've seen it all. You've seen it all. All right. Kale, thank you so much, Batt. Thank you guys. Cheers. Cheers.